Basabye ne Grace Sajirinya na timu kulekayo n'emboozi nga bitambudde tugendagendako essentima mu district ya Kiso. Abatuuze balajanidde gavumenti okuvayo mu ngeri ya ewuwo eviviri kutika ekinywa ky'enko okusobola okulaba nate nga bayambibwako ku luguudo olufuuse ensonga. Abagwa bodaboda bagamba nti abatuuze naddala abasaabaze bagenda maaso n'okuba nate ng'oboolyawo bavuga ku luguudo olwo babennyanyala olw'ensonga nti enfuufu efuuse enfuufu naddala nga bakola emirimu gyabwe. Nga abatuuze mu bitundu ebyenjawulo ababeera ku nguudo ezijjudde enfuufu balajanira abakulembeze okubayamba n'abatuuze abawangalira ku luguudo lwa Ssentema mu disitulikiti y'e Wakiso bawanjagidde gavumenti okuvaayo ebataase ku mbeera gye balimu ey'enfuufu ebasusseeko. Oluguudo luno luyitako buli kika kya kidduka omuli loole, tuleera, ebimotoka eby'amafuta eza gavumenti nga zonna zifuumuula enfuufu nga kino kibeeraliikirizza. Abatuuze wamu n'abakolera ku luguudo luno bagamba nti buli kye bakola kijjula nfuufu nga n'emirimu gyagootaana dda. Enfuufu eno etuyisiza ddala bubi nnyo. Olaba buno obulwadde bwa COVID obuliwo. Enfuufu eno eyinza n'okubusinga oba amaanyi kuba etuuka buli wamu. Tugezaako nnyo okubeera n'okukola omutindo gw'ennyama nga bw'olaba era embeera ya busheshe y'ogiraba. Naye ekigambo ekisinga okutukosa oluguudo olw'e Ssentema enfuufu nnyingi. Batadde ku nninga abakulembeze be bagamba nti baabeerabira dda. Abakulembeze be twalonda sijjaga President Museveni n'abakulembeze twalonda beekolemuko omulimo bakole ekubiringa paka Ssentema. Nga w'okiwulira muganda wange kuba kati mutuufu tusaba busabe ekiba kyetaagisa ne babeera basobola otuyirawo amazzi balaba nga ekyakukola nsikizi. Ababoodaboda abakolera ku luguudo luno bagamba nti bakasitoma nabo babeenyinyala lwa nfuufu. Olwambala luno olumu luno olulaba n'olwambala n'ogenda n'okoma wano n'otula ku stage wano eno n'olugjaku muno olabike ki olabikeko bulungi. Omusaabaze bw'ajja n'olukola ki n'oluzzaako n'ovuga enfuufu. Olina omuvuga ate naye tasobola ogamba nti enfuufu nnyingi alina okukola ki alina ogituulako n'omuvuga tewali migugu gye tugenda okuvuga. Abamu batuuse n'okutegeeza nti bakyala baabwe bagezaako okubayonja naye era obasaasira. Bodaboda oyoza n'okoowa kuba bw'ogyoza ku makya ssaawa 6 eb'ejjeemu okufuuka ettaka n'engoye zennyini zetwambala. Ekyoluguudo lulwo tetulina kyakukola kuba gavumenti etufuddeeko tulina okukolera mu mbeera naye lwakuba abamu tutwali tetukolera eyo ntwajja buzi just kuba bali batukwata mu kibuga netujja ntweyiyizeemu naye ng'embeera bw'eteera bw'eti tujja balekera oluguudo lwe balukozesa. Oluguudo ono lwe lumu luliko olufulayo ennyama wabula nga abakulembeze abagitwala bagamba nti bakola ekisoboka okwewala enfuufu obutayingira mu nnyama naye byabasobera dda. Endabirwamu ezo era zigezaako okuteekawo omutindo gw'ennyama nti tetuukibwako nfuufu kubanga olaba tutundiramu enkoko tulinamu ennyama era n'emmanju awo tulinawo zikodiruumu weeziri naye nga tugezaako okulwanagana n'okuba nga tutuukagana n'omutindo gw'ekyokulya ky'omuntu nga tekituusiddwako nfuufu eyo. Yensonga lwaki tukuba omulanga eri gavumenti etudduukirira oluguudo luno ne bekikwatako. Ng'oli mu ttaawo liritukula ogenda okutuuka olw'eggulu omuntu wajja asobola okusanga ng'ettaawo liringanga eritaayoze bw'oba oli awo n'akuyita nti oli mukyafu naye nga toli mukyafu ettaawo walozezza naye olw'okuba enfuufu tuli mu nnyingi bugenda okwongera ng'olabira ddala omuntu nti ettaawo kumpi limaze wiiki nga teryozebwa ssebo. Wadde nga abatuuze bagezezzaako okuyiwa amazzi mu luguudo luno bafuuyira ndiga mulere. Tukositinga ssente nnyingi nnyo okuba nga tuyiwawo amazzi enfuufu ereme kukosa abantu naye nga twandisabye gavumenti ne bekikwatako okuba nga etuyamba ku luguudo luno kuba kati oluguudo luno lwafuuka lw'amaanyi nnyo luyisa kumpi buli kika kya mmotoka yonna n'engeri gye lusalako jaamu lusalako ne lukonekitinga ku lw'Emitiyana lusalako ne lugenda paka ne lukonekitinga e Wakiso so oluguudo lw'amaanyi lwandibadde nga lusaana okufiibwako. Ffe twagira wano mu 2019 oba oli awo population yana abantu abaali wano baali batini naye lufula bwe yajja wano twekubisaamu emirundi esukka mu 10 mu kwekubisaamu ne kitulya ddala enfuufu kuba kati ekkubo liri bize nnyo abakinyajja abasinga baganye okusula bakola ki bwe bakolera kati ogenda okulaba nga bonna basula muno balina emmotoka batambula kati enfuufu eno netuuka ekiseera ng'etulemeredde. Bya Ola Gabriel, Crossroad TV, Omunnyo.